Lutino wano ku Radio Simba Peter Kiwazo mu studio zo gikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza. Eyakoze olwaleero weebale wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kiwazo studio za Radio Simba lunaku lwa bbalaza. Nina omulodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago. Mmanyi butereevu gwa mpuliriza wonna wosinzira otuwuliriza omanye ensonga ezituleese olwaleero. Ampuliriza tusaasira nali wano ku Lwomukaaga mu program ne tugaa nti enjega egudde ekiteezi. Obudde obwo bwe nali mbagambira nga ndaba bifaananyi okuva ku social media ebyali biweerezebwa ne nagenda ekiteezi ekifaananyi ne kati kikyali kizibu okuteebereza. Omulodi buuza abantu. Simanyi wakutandikira ebigambo si byangu mukulu Peter Kiwazo miranga kwazirana na biwoobe bw'oba mwaka obuntu ekigenda mu maaso ekiteezi kiyongoleziga. Njagala okusaasira famirizi z'abantu bonna abafiiriddwa abantu baabwe. Njagala okusaasira ddala abaana ba mulekwa be balese. Mukadde wange Kaddu atuzaalira omukyala wa Sseggona Musaasira. Ne muganda wange Kawuki yafiiriddwako omukyala Brenda yafiiridde mu kaseera mbeera enzibu. Be bannyini kalina eyagudde ne babatrapingirayo ne housemaid. Ne babanyululayo nga beekutte bati bafudde beekutte bati nga bonna beeyambudde ebbugumu lyabadde libatta. Brenda aziikidde olwaleero Kayonga. Brenda si ye yekka n'abalala bangi. Poliisi egamba 21 naye ekifaananyi abatuuze kye bataga abafiiriddwako abaabwe na buli kati abakyajja waliwo abadde ba relatives baabwe nga bava mu bitundu ebyenjawulo kati bakyajja buzzi tebannalaba mirambo bantu baabwe gye baaka-identifyingako ti kiri 16 5 gye gitannaba kumanyikako baabwe. Tulinayo omulenzi w'emyaka 10 bazadde be bonna n'abooluganda bonna baafudde. Omwana wa myaka 10 ali mu mikono gya poliisi. Tukyanoonya na buli kati ab'eŋŋanda z'abalala abayinza okujja okumujuna. Stories eziri wali buli emu ekwasa amaziga. Waliwo omukyala eyafa ng'alaajana at least naliwo nga neewulirira nga Julius Ntaasa twagenda okulira amaloboozi tegakyajja ku saidi y'ekiteetikka kubanga ebyalo biri 3 Kiteetikka eno Lusanja wamu n'Ekiteezi. Kifo ekyo kyetwogerako atuuliza kinene nnyo eka za 36 kweyongerako n'ennya za 40. Ekifo kiba kigazi ddala. Mukyala ng'alaajana yalina we ebirabo bino byamukwera ebifunfugu ebikasasirwa imino ebyagwa n'ennyumba ye ne bibaako bimukutte ng'asigadde mu kaluumu ng'omuti gwe yeggamye mbwati wayogerera. Problemu baleeta excavator bwe kyasika omuti bino ebintu ne bimuyiikira ne bimuziika awo naye we yakoma. Kakati abalala bakyali eyo. Tetunnamanya muwendo bantu bameka. Tetunnamanya families meka eziri affected. Miranga na biwoobe kwaziirana. N'abasigaddewo nga balamu nabo bali mu kusoberwa kuba ennyumba ezikyaliwo ebbali nnyingi ate n'ensozi za kasasiro atatuukangako Kiteezi ye bw'ombulira kasasiro w'Ekiteezi alowooza buno obutuumutuumu bwe tubeera nabwo wano nti bulabika butuumutuumu naye ziri nsozi zennyini empanvu ennene. Era bwe tuzze tulaajja n'enkya n'eggulu nga tubagamba Peter bannayuganda nga tubagamba nti ekifaananyi ekiri Ekiteezi kibi nnyo omuzungu gyayita catastrophe in the waiting. Naye ng'abantu bangi era ffe nga batulabanga ab'ebyobufuzi. Mpulira n'ennaku n'ennyeeke mu kaseera kano nga mulimu abayinza n'okubuuza nti Lukwago kiki kye mubadde mukola waawo naye nga bulijjo tulaajana. Nze sirina programu ya radio gye mbaddeko ne soogera ku Kiteezi. Mu kanso nyina minutes empitirivu. Reporter tulina reporter mpitirivu. Abazze batuwa reporter zino neziri mukole ku kino nekiri. Kikwasa ennaku katusabe Omukama abagenze Omukama b'omuze mirembe ne family azigumye
ate era neggwanga lisobola okuyita mu njega eno. Omulondi mbadde mu kuziika Brenda leero naye ng'ekibuuzo ky'abantu ekisinga obunene is naye wano twatuukawo tutya. Abantu abamu ku Lwomukaaga mmanyi bwe nali ntambula ku Lwomukaaga naawe nakusanga mu field nga mutambula ne ttiimu yo, naye abantu abawerako naddala bamusiba ttayi bali babuuza ne President Museveni naye ani yakkiriza abantu abaawo. Nadde ne famire eya omugenzi Kasekende musomesa taata wa former governor deputy governor niwanga nti ffe twali wano ekiteezi okumala generations bano ne bajja ne batusenga ekiteezi. Kasasiro ye yajja n'atusangayo kati nti abantu babalaajanidde nga KCCA ekivundu kituta. Actually ekizibu ky'abantu tekyali nti Kasasiro agenda tusenda agenda tuziika, kyali kivundu na quality y'amazzi. Kati nga abantu babuuza nti naye KCCA yalemwa etya okureactinga up to this point. Eriyo omulala eyabadde aga nti naye KCCA ne gavumenti tye lwaki tezareactinga ne zikolayo kye zikoze. Kati ekibuuzo ekiddako ndabye muganda wange Mulima Mayuni ng'akugamba nti togenda eddundu tojja nti tuleke tutaase. One, how did we get to this point? Petero, ebibuuzo bingi ansa ntono. Oyogedde ku kya President Museveni ebigambo bye yayogedde. Na buli kati neebuuza ekifaananyi kye tugezezzaako okusiiga mu bigambo ne kamera gye zizze ziraga, olowooza kyadde tekyetaagisa head of state okubeera kiteezi mu kulaba bwe nabadde nsuubira. Yes, wano wetwogera President yagenda e Buduuda. Yes. Ate ngeri ndowooza agenda n'eno disaster nga yagwawo ku Saturday. Olwaleero tuyingidde wiiki endala nga president w'eggwanga tatuuse wali. Kino singa kibadde mu nsi erimu abantu abategeera kye bayita statecraft, tekisoboka kubanga kibeera bwe kiti. Olwaleero Nabbanja bwazze twamulinze kuva ku makya kubanga president yamugamba nti ajje akwate ku nsonga. Yamugambye ejjo actually okusinziira ku mawulire bwe yagenze mu social media n'awandiika. Imagine mu social media head of state n'atawana national statement ku official media nga bulijjo ayita bamawulire bonna ne baggwayo. Ensonga nnene obulamu bw'abantu babuzannyidde babalaatiddemu nnyo. Nabbanja atuuse essaawa 6:30 mu tayimize nga ndowooza atya n'enkuba atya n'ebitoomi atya ki najja nga naye bwe tutuuse mu meeting nga tatuukangako kiteezi gwe bwasoose nga buli kimu awulira kipya. Neneebuuza bano babadde luddawa. Era ekifaananyi Mwami Yoweri Kaguta Museveni naye kyasiiga era ffe abamu kye tufuna nti talinnyangako kiteezi. Bw'abuuza ekibuuzo ekyo nti bano abantu basengawo batya, ndagidde IGG deputy IGG noonyereza bano abantu ani yabakkiriza okusengawo. Nfuna ekifaananyi nti Mwami Museveni tamanyi kiteezi, tamanyi Kasasiro bwafaanana. It's a national tragedy okutuuka ku point eyo. Kindeeta ku kiri ky'obuuzizza. Twatuukawo tutya wano. Ekyo kye kikulaga nti Mwami Yoweri Kaguta ne Museveni ne gavumenti ye ebintu ebikwatagana ne sanitation mu Uganda baabitwalanga bintu bya wansi nnyo nti bonge eggwanga tebabikwatako ebyo. Peter nga bw'onojja n'olowooza nti okwera mu nnyumba housemaid yakola ebyo kati bakirabanga kwera mu nnyumba nakola ki. Kikwasa ennaku eggwanga Uganda okuva lwe lyafuna obwetwaze teriberangako na land fill. Niwe njagala okutandikira okuva lwe twafuna independence tetuberangako eno kye bayita land fill. Tuyina dump sites buli katawuni kalina ezaako. Kiteeza abadde land fill abadde dump site basuulawo obusuuzi. Yes, yali kuyina kubeera land fill. Yatandikanga dump site mu 1996. Mu 2001 nebeera upgraded
okubeera engineered dump site ng'eyo stage eyo eddirira okufuuka landfill. Bw'ebeera dump site nga bw'okiwulira era just kuyiwawo kusuulawo tewabeerawo nga Wakaliga bwe yali nga wano ewandegeya bwe waali ne wane kololo Lugogo bypass nabo bwe bwali dump site nayo bwe yali. Kakati KCCA gitandika ogifuula etandika ku lugendo lw'ogifuula landfill mu 2001 KCC olwo netekebwako ebigendera ku landfill nga bino wammanga nti olina okubeerayo ne leachate treatment center oba unit giyite plant. Leachate byebizizzi ebivundu ebivaamu. Bannasayansi bakulaga nti byabulabe nnyo eri obulamu bw'omuntu ne ecosystem environment nga mulina okubeerawo ne technology akwata ku bizza ebyo nga boolaba Kazambi ava mu mayumba bwe bamutreatinga nadda mu nnyanja kati bino biddayo mu environment nga tebiri treated kati ne wabeerawo leachate treatment center. Walina okubeerawo webridge nga bwekiwulira weeyinga epima ne muba ne scientific method emanya nti kasasira ayingidde wano yenkana bungi bwe buti ne mumanya ne capacity ey'ekifo waagenda ne muba ne records buli mwezi buli mwaka tuleetawo kasasiro yenkana bwe ati era kinajja kumala bbanga bwe riti. Kakati eri a fully functional landfill ng'oggyeko ebyo ebibiri ebeerako industrial incinerator wabeerawo kasasiro gwe mulina okugaaya. Muyinza obutaba na recycling plant naye incinerator nga bw'olaba amalwaliro buli ddwaliro ddikkiriza okukola ng'eddwaliro lirina okubeerako ne incinerator eyo gundi medical waste kubanga medical waste oyo wabulabe toyinza mutwala kiteezi ali highly noxious kati ng'olina omwokya. Kati naffe nga tulina okubeera ne industrial incinerator nga teriiwo. Wateekeddwa okubeerawo compost unit o plant eyo ng'eyambako at least okuvaayo ne byproducts ezimu gamba ng'ebigimusa kubanga abantu baliyagadde ebigimusa wano. Kazambi agenda wano ewankoko ewaffe oba omumanyi bulungi oba wali ogenze n'olaba plant eyo eri ewankoko wali nali nguzeeko ku bibajjayo exactly babitunda na butunzi nga naye Kazambi human waste Kazambi avudde mu toilet agenda mu national sewer system n'ayingira wali yadde nga tuli 80% abali connected ku national sewer line national water naye esobola na bino byali badde nga tusobola okumutreatingira awo nga tulina bi plant ebivaamu ne compost manure agenda wali gye bayita landfill. Kati ezigenda ewala ezisinga kaawo zibeeramu ne recycling plant zibeeramu ne installations ezirecycling actually bali bakola amasanyalaze mu biogas bakola amasanyalaze bagende bo bageekolera aga wankoko aba national water naffe nga tulinawo ezikola amasanyalaze ebyuma by'amasanyalaze. In other words wali kisanze ng'ekifo kiri very busy ne technology wa waggulu. Kakati mbadde maliriza point nti kiteezi tafuukangako landfill yali atandiikiriza kati ne bamutegeka nga gwako 2015 yatandika 21 nga gwako 2015 era naggwako ne tusigala nga tumukozesa gye myaka 15 gye baatuwa naggwako. Kati bwaggwako ffe nga bali mu KCCA twakiraba nti aweddeko ne tutandika okukola bino wammanga era wenjagala okulagira KCCA wetayambiddwa ne tutandika process egamba bannange mpo naliyo mu KCCA ne tugamba kiteeza aweddeko gye kumpi emyaka 10 kati awulirawo n'alowooza bipya era buuza tuba tukola ki awo office 2015 office ya road mayor yali nzigale
nzirayo 2016 nsanga Kiteezi aweddeko bagamba bannange tuli kuki Kiteezi yajjudde life span ye eweddeko nga bagamba nti omanyi nti tugule ettaka eddala awo tugenda ne tutanga nti bannange twagala okugula ettaka eddala Kiteezi akoze eki aweddeko ne bakola ki abatuguze ettaka ne bajja era eddundu kiwanuka lye badduga boogerako eka ziri 136 Kiteezi abadde mmeka Kiteezi zaali 36 okusooka naye bwagwako 2015 Jennifer abaaliwaawo bo ne balowooza nti bannange tunoonyaawo abali arawundi tukubirireyo okwo kubanga n'okusooka tezaali 36 zaali eka 29 bwe ziba 29 ne wabawaayo batuguze 7 ne gweyongerako kakati nawano ne bagamba nti ne ziwera 36 ne baga tukubirire ne bagulayo endala 4 ne ziwera 4 era ezennya ekyamazima zo zikyali njereere weziri wali tezinakola njereere naye abamu bazibbako ekitundu zindi wabika tezikyawera watuyira bye twali tunonyereza nga waliwo abazibbako ekitundu mu KCC eyo ne bazitundako kakati ne tugamba ekyo tegijja kola eky'okwongereza ennaku ezo eyo tulina omuggalawo tugule walala ne tusika omukono mugwa ne tusika emigwa ne bakkiriza ne tugula kyenkugambye eddundu eka 136 ku buwumbi 4 obukadde 3 4.3 billion eka 136 kati ne tutandika ebintu bibiri era wetulemedde ebbanga lyonna namba emu waliwo kye bayita decommissioning a landfill oba dump site kuba dump site toleka buli sinogenda decommissioning is scientific, it's a process. Ne tugamba tutandise tutyo kola decommissioning ekyo kimu ekyokubiri tu developinze tutya ddundu byebyo bibiri ne tugamba kati decommissioning oba okugalawo Kiteezi kyetaagisa ki nze siri mukugu Jennifer yaliwo executive director nga si mukugu ne mwayina abakugu ensonga lwaki sobola kubikola ebyo yes tukiriza buli kintu kibaako nnyini kyo director waffe wa public health akulembera ebyo dentist mukuzi w'amannyo musawo w'amannyo Dr. Daniel Okero kakati omukuzi w'amannyo ne lulimu ayina omukugu ani something I think yali Judith gwe baletanga wa Kahirwa yali deputy ED teyabangako wa Kasasiro kakati Daniel Okero ne banne nga tulina okufuna ba consultants yes ne tupangisa abakugu ba consultants babayita Queensland and Leeds consulting engineers ne bakola omulimu gwabwe ne bakola study yatwalako akabanga ne fuluma 2 mugumu naye ekyabawo wakati awo lyali somo ddene naye lwakuba abantu tetuyiga 2017 waliyo dump site eringa Ugundi Kiteezi ne Mozambique negwa netta abantu 17 2018 waliyo Ethiopia nettaana mu 6 ne baga awo kupapira ne kujja ne report ne lwayo efuluma 2 mugumu Jennifer agenze tulina Kisaka nga report eyo egamba mu bufunze sijja gimalayo nene ng'etulaga A to Z amitendera gye tuyina okuyitamu ekisooka ekintu ekyo bwe kinyonyola Peter abakugu bakugamba bobono bo decommissioning dump site oba landfill katugiyite landfill okwanguya osooka kuzimbako ekikomera ebbali nga Kasasireza entuumu ezo ekyamaanyi giyite retaining wall n'okibikka kyonna ekigenderwa ebintu bibiri okustopinga leachate production kubanga enkuba eno etonnya mu Kasasiro efulumya amazzi agaddugala yereeta production ya leachate amazzi gali amakyafu kati okustopinga production ya leachate
olina okustopinga amazzi gano okuyingiramu. Then bw'omala ekyo ng'omaze okizibikira ebbugumu liri likola gaasi. Kati gaasi oyo ne muteekamu pipe n'afuuka amasannyalaze. Bamuyita methane gas. Kati methane oyo akuŋŋaana nnyo omwo munda. Kati ye decommissioning okusobola okugyawo awo. Bwe mumala okugyamu gaasi oyo ebisigaddewo bisobola okukola nga manure. Kuba kati ebintu bisobola kukola manure. Birina gaasi mungi ajja kwokya ebintu. Tebiyinza kubanga nakavundira. Kakati ekyo nkiwulira nga kirimu actually ekyomuganyulo kasasira avaamu awo value. Aha. Ne tubuuza kyetaaga ssente mmeka. Ne beekulungulula. Kati bwe twatuuka January w'omwaka guno ne mbagamba bannange nkoye doyi. Omwaka guno nekifulumya mu police statement. Nengamba omwaka guno tulina okuggalawo kiteezi okufana okutanyagwa. Nentuuza ne press conference ennene ekiteezi. Bimbazi yeyanziramu abo bali ku politics. Bamanyi kye kitegeeza okuggalawo kiteezi. Ne mbagala kale muggyemu ekizokitivu mutuleetera lipooti kyetaagisa. Ne batuleetera lipooti mu January. Lipooti njirina ng'ega twetaaga obuwumbi 25. Mwabini mu mukaaga sorry. Obuwumbi 26 okukola omulimu ogwo. Naye gavumenti tezitaddeeyo. Ne tugamba tukoze tutya. Ne tuleyo tugamba tututewo mu parliament tututewa sijja kulwisaayo lwakadde. Ne tugamba kati kye tugenda okukola katutuukirire ba development partner. Kwe kufuna abakoleya ne bajja ne batandika okukola study omwaka guno. Kakati bwe bagamba ndi bateekamu bipipe ne bineeta ogundi cracks kasasira okuyiika. Bye bagambye nti Abachina naye nga baali baagala kulaba butya bwe tujjamu methane electricity avaamu mutya balyoke bateekemu akasente kaabwe. Baali ku study balyoke bateekemu akasente kaabwe kubanga amasannyalaze era balina gaguza ffe gavumenti. Ekyo ne kibeeraawo. Ne wabeerawo ekyokubiri nga sinajja ku kyawo ku developing a new site tukyali ku kuggalawo eno. Sinayogera ku kugulawo empya. Ne wabeerawo ekyokubiri ky'amasannyalaze okukola amasannyalaze mu garbage. Ne tufuna ba-investor bangi. Nze ntambudde ensi nnyingi n'abamu bali loko wano. Omu Dr. Sentongo wali wano ojja kumuwulira n'atera okwogera. Abalala bangi baava Buwalabu n'enjogera nabo. Nyina b'ambasada mikwano gyange ab'ebweru eyo ne twogera. Abalala nabasanga mu America ne twogera. Abalala ba Germany ne twogera. Abalala ba Canada Vancouver bangi ne tujja nga twogera. Bangi nyonyo proposals enyina mu office wange wali. Ne kyagaana ne tutuukirira Electricity Regulatory Authority. Kubanga amasannyalaze omala ga generatinga boyina okugaguza gagende ku National Grid committee ejo waggulu. Uganda Electricity Distribution Company ne bagamba nti police ya General Yoweri Kaguta Museveni amasannyalaze aganaakolebwa okuva mu kasasiro bajja gagula sente 5. Ne tukiddiza ba investor ne bagamba bannange ne batuwa report zonna visibility study ne bagamba megawatts ziri 6. Ndoza kati tuli mu megawatts 108 ng'eggwanga. Twakongerako oluvannyuma lwa Kaluma ne Isimba naye luli tubadde ne megawatts ntono. Nga 6 megawatts nyingi. Ne bagamba nti siringi 5 sente ntono. Tukoze comparative study. Kachira sente 5 si siringi sente 5. Sente 5 ntono. Kachira etunda sente 8. Lugazi etunda 8. Bakola gundi amasannyalaze mu sukali ggulu oyo bikajjo. Gana Isimba gwa sente 18 ne Kaluma. Ate Electromax siringi 18 for the first 15 years. Kubanga baba waayo ezo ya waggulu rate basobola okulipinga investment. After 15 years ne bakka ku 4.6. Kati ekyo Museveni baakikiriza. Nabano ne bagamba waakiri kale batuweeyo initial period eno ya recouping investment naffe batusasuleke nnyingi oluvannyuma tuke. Kubanga abasinga bali mu 10-11 naye ng'ekitono ennyo kibayinza okutwala ye 8 cent. Mwami Museveni yakomba kwerima. Namuwulidde ne bwe yabadde mu West Nile n'akiddamu ono nga batwala amasannyalaze nga naagavudde kole ne gayita mu layini n'egenda. N'akiddamu nti bo tebasukka 5 cent. Naye ng'akikolera abalala. Kakati project ogambye bali baba wa 10 8 kachira 8
no bogambe baliwa Electromax abo bali ku 18 ekyo nkubulira 18 atabamu bo balina njawulo ki kakati benjawulo gye balina nti machinery yabwe bo gye bagamba nti yamanyi nnyo compared ku ffe gye tugenda okukozesa yaffe efaanana kunga yaba akakira ffe tetwetaaga okugeneratinga amasanyalaze mu kasasiro si wetaaga equipment eri ennene nnyo ey'amaanyi ng'eyaabo aba hydro n'ebirala kakati kubanga bw'otuuka Isimba bw'otuuka ne Gundi ne Kaluma olabira ddala nti ebyabwe byanjawulo naye kati naffe ne tutagamba nti 18 era ne 10 bano twabagamba nammwe 10 muziveeko mukkeko ne bakkiriza 8 Mwami Museveni yagaana 5 ne bakalculating baga kiganye ne bakita kakati ekyamasanyalaze ne kifa nga ate ekyo kyali kijja kutuyamba okumalawo garbage kibazo nga Uganda statistics Kampala wano eraga ntukollectinga tani 12,500 buli lunaku zetu generating mu Kampala 12,500 naye eziyolebwa ne zitwalibwa ekitezi ziri 1,500 babalanga 56% 1,500 lwe lugenda wa ekitezi 2,500 olukumi luno lusigalayo mu bantu kubanga ebimotoka tulina bitono ne bana abayoola nabo banoonyayo abasasula yes banabugabo baho mukirini n'abalala banoonya abanabasasula kati ono community west teri amuyoola ono gosanga ku makubo gosanga wa kyovula bentumu ziri eyo mu bwayise gende eri namuwongo kasanvu entumu ziri eyo newalala ne muno mukamu kya wano genda wano side zemulago ona kasasira ajjuddaawo mulimira zone eyo ya kasasira ali mulimira zone ne kamokya wano kakati njagala genda ko mbirango Lord Mayor naye kati eyo kanveyo ku masanyalaze tugende naawo ku atugamba kubanga nina ekibuuzo ekiri specific ku landfill nga kiga nti oli abuuza nti Lord Mayor weewaawo by'onyonnyola abitegeera aga nti naye okudecommissioninga kiteezi n'okutandika landfill empya nti eyaggalawo Wakaliga okutandika kiteezi ebyo nga teyabikola naye at least ya moving okuva eWakaliga njagala okutegeeza muganda nge kyetwogerako yo takimanyi aleeta ekibuuzo ekyo takimanyi mbadde njogerako ne muganda James Lubulu yes twogedde ne Walukaga manyi tubadde tunoonya ebifo by'okuteekamu waliwo budamp site obutini ne Walukaga kalina ekyengera wali akafo ke bayiwamu kali private Nkumba kuba bano balowoozaako nti twale garbage Enkumba babagobyeyo ne bataali tugobyeyo eka ziri 14 ez'Enkumba naye Wakiso yonna weeteeka mu mwezi ogwo tubadde tujjuzaawo awo n'obutawera kasasira ave Kampala wano gutwogerako wano tomuzanyisa ebyo ebiseera byoyogerako buli division yalina weeteeka nga batuumira eyo balinanga bisikipu bino ebimotoka ebinene bye bapangikewa ebyo bijjukira ebyo ne baleetaganaga motoka agaliko enjegere ne gakisitula kisikipu ne gakiteekako ne gatwala wali eWakaliga ne gayiwawo ne galeeta wano ewandegeya ne gayiwawo wano Omugundi mu Katanga ne gagenda ne gayiwa eno Erugogo Bay ebyo byalinga buli division nga actually oyo mutwale nga Kasasire yali tayooleddwa eyentumu nge yali eWakaliga olwaleero Namuwongo gyeri njagala singa badde ne kamera ne tugenda ffenna mu Kasanvu Kanyogoga eyo ntumu gyeri nge yali eWakaliga eyo si bye twogerako ziri ensozi muganda nge izina ensozi zetwogerako genda ekiteezo olabe bw'obwa Wakaliga bwali bunkulukuku bw'oba omanyi ebiswa n'enkulukuku kati ake Wakaliga kaali nkulukuku bw'obuuka enkulukuku toga nti n'ekisojja kukibuuka kyali kyabulabere ekyo tuyinza kukikkiriza kumalagalikawo ensozi mbu tugenze ewalala kubanga Wakaliga baaleka bulesaawo era abantu ne bajja ne bamusambirira abaveterani ne bajja ne bamugiraagira ne bamuyoolayoola waawo ne bataka ne balitwala ne bateekawo akatale ne Wandegi ya veterani ne batwalawo Erugogo ndooza abagagga be babbawo sinnakola sitadde bulungi kakati eyo si landfill sina dump site oyo roadside dumping twawule dump site landfill ne roadside dumping byanjawulo ampuliriza nkomawo
Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira ndine Road Mayor wa Kampala Salongeri Asulukwago abaweereza message genda obugenzi ku X ononye at Kibazo Peter nja kuba message yo nsobola gisoma era nga nsobola gikozesa mu program nade njagala omulodi tumuwe akadda akawera nga abamasimu tubabuuse Sembusi Jessica Philip Wakuze Haruna John Chiriowa Isaac Luchamuzi mwena messages za mwenziraba ne katumukirize ndoze zimu actually zijja kubeera addressed omulodi anje question esingo ku trendinga wano ekubuuza ebintu byonna biri ku then what neri ekisooka abafiiriddwa abantu baabwe babuuza ekiddako ki abatayina gye basula abali mu kubundabunda babuuza ekiddako ki abadampinga kasasiro kwolwo ku lw'omukaga nali naawe naye nayita ku mmotoka za kasasiro ezibadde zijja ekiteezi mu kubala okutono nalaba ebimotoka nga 30 nga bipaakinze ku luguudo nga n'abo ababadde baleeta kasasiro bali mu then what manyi okuva ku olwo okutuuka olwaleero ezitikkiddwa ezitwalibwa zonna ziri ku then what kati ebyo byonna tukutunuulidde kyekiddako akati mu categories zonna neyanziza kansooke mmalirize kiri ekya Dundu tono nnyo nzije ku ekyo katono nnyo nti twali nga bwe nagambye ebintu byali bibiri okudicommissioninga oba okuggala kiteezi then n'okugulawo landifiiru empya ebya kudicommissioninga kiteezi owulidde we bikomye n'emigozi oba n'ebijiju birimu kakati ekyokudevelopinga Dundu okuva 2016 sente twazimalayo 2017 zasasulwa mu bitundutundu naye okuva olwo gavumenti nga teteekayo sente za kudevelopinga Dundu netubabuuza sente meka abakugu baffe ne bakola study ne bagamba gifulanga modern landfill twaga tetuteekawo nga kiteezi tukole modern landfill eriko byonna ebyekola ki ebyetaagisa baabala biliyoni 19 eyo ye half ya budget ya KCCA wangi biliyoni 19 ye half ya budget ya KCCA gyekozesa wonna kati enzunga tetuzirina nitugamba government kati buno buvunanyizibwa bwayo kati wano mutukwatireko ne government eyo sente teziri one funded priority kati ebimu ebituluma nti government okutwala solid waste management oba okukola kasasiro ng'ekintu ekitalina makulu kituluma kirindeko ng'osobola okuwaba pineti sente ne bano simanya roko no ba biliyoni 3 n'abalala kakati ekyo kituluma kubanga biliyoni 19 ku KCCA sente nyingi tetuzisobola ku muntu nga Lukwago sizikwatangako simanyi nti ne mbulamu bwange mukama bwakyansigaza ku nsi nti ndizikwatako biliyoni 19 naye ku government si sente nyingi erina obuvunanyizibwa obwo kakati ekyo nga njira nkikomyawo nzira ku kibuuzo kyo what next twagabana emirimu Lilian Abba bwe yajja ku Saturday netusinkanayo naye wali ku site netubagamba bino ebyoku excavating abantu nze sibisobola sina na bukugu ne KCCA teyina bimotoka golina amaanyi agasobola okukuba mu government wonna baleete bimotoka biyambe ku bantu we twatulira mu meeting Petero ku ssaawa nga 9 nga waliyo ebimotoka 4 nga government yakaleeta 3 ng'ekyokuna ekyali kinoonya enju ya mwami Kawuki eyo gye twogeddeko ya Brenda Kawuki yennyini yali yakipangisiza ng'akyereetedde ne tugamba Lilian Abba lwaki temuleeta ebimotoka ne bakubira UPDF bakubidde poliisi bakubyewa kati we bwazibidde jjo nga biriwo 6 olwaleero Prime Minister wajjidde nga biri 7 ne tugamba ebimotoka 7 ebimotoka ebibiri ebyeyongera ku 2 4 byatuuka ssaawa emu ng'emmotoka yange ewerekera ambulance okutwala omulambo gwa Brenda Mulago nga ku ssaawa emu ebimotoka bya gavumenti lwe bigenda ekiteezi biyingira ekiteezi naye nga bibiri bye bigenda okweyongera ku 4 biwera 6 olwaleero kweyongeddeko 207 imagine tugambye Prime Minister muli kuki
ne baga kakati katukubire ha companies zino zetuwa contract China State Railway and bino zibogeze abo batuwadde abo tubannatuwa Prime Minister unalagira mchala Kisaka Idi abo bakubire mangu kati abo ne babakubira simanyo baba kituwadde batandise kubira zino zi companies aba China ezikole engudo titudizeeyo naawe kati muyimirize byo kola engudo ebimotoka bijje kati olaba kulaisisa eri mu ggwanga ekyo kyonna nokinenyeza lukwago kakati ekyo excavation si yange fe tuteeka ulyanyi bakola omulimu gwabwe UPDF yatandikawo a rapid rescue unit. Newewa mukwano gwange brigade ya byekwaso nga yagikulira brigade ya byekwaso ajja kunzikiriza njogere kubanga nerero mbadde naye ne kulwo mukaaga ku jechiro nali naye ngaga nti naye unit akyagirimu yekka brigade ya byekwaso mu unit enamba kakati ndi ye yandibadde asookawo kubanga mu mawanga amalala osookawo bamaje exactly noyiwawo abamagye ne babeerawo ne bakola amagye ababulijjo abakola omulimu ogwo abali trained babadde baziyiriza kwekalakaasa nga tebali trained ng'olaba bairibiri weetiye tebateekamu na bukugu kubanga mu science bw'olaba nti wano omuntu wali awolajana obeerako ne gundi obukugu ati bw'oteekamu okutaasa bulamu anyway ebyo bye babikolako ekyokubiri kye baatutte kyekyokuttaasa abantu ekyokuleeta emmere n'okukola emergency response twabaddemu n'aba Red Cross ne baleeta tent ne tuziteeka wali ku church abamu babadde balowooza eri ekiteezi egindi mu kisaawe akiri ng'ogenda eruzira ng'ogenda egayaza ng'oyise ekyennangabo ng'oyise akasangati naye ng'eyiwala ne tugenda wano ku church ekiteezi ku Church of Uganda. Yes. Tenti ne ziteekebwamu naye we twabeereddeyo olunaku lwajjo ng'enkuba etonnya mpitirivu ng'amazzi gayitamu nga ne famire ziganya okgendayo kakati we bukeeredde olwaleero ng'atirisi bawandiiseeyo famire 35 ezakkiriza okubeerawo wali 35 nga balina okompilinga lisiti yaabo bonna abantu ababundabunda abatalina we babeera tulabe nti bagenda wali Red Cross tujebaza yaleese tent Lydia Abel yali asubiza nti bagenda kuleeta emmere naye bwazibira ku lwomukaaga ng'emmere tennajja feke sisi nga tulina okuteekayo amataala tulina okuteekayo toilet nga tulina okuteekamu wamu n'amazzi ag'okunywa n'agakukozesa okunaaba ag'ebimotoka gano then balinga balina okuleeta beddings ebyokwebikka nekwebakako n'ebifaananawe naye nga wansi watobye nga tosobola nejjo we twabeereddeyo enkuba yatonnye nga gyendi nga tolina bw'oteekayo kati aba Red Cross we tubadde nabo mu meeting ntugamba mufuneyo elevation waggulu abantu ebibaawo bye basobola okwebakako waggulu ennaku zino abagenda kwanjula bateekawo ebibaawo wansi ne mubanga abali mu mbeera eya woolo nammwe muteekeewo ebityo ne bagamba ekyo bagenda kikolako abo ye family ezibundabunda kati waliwo abali mu risk zones ne tugamba ensozi zikyaliwo enkuba etonnya kati bano tubakoze tutya police ng'ebakuba bagobayo olede babagayi temusembera wano tebakyalinnyayo abantu n'okwidentifyinga spots emirambo wegiyinza okuba wegiri kuba be bamanyi obuyumba bwabwe bwabadde babaganye okgendayo okubalaga obuyumba we buli naye ne bana abayingira mu mayumba gaabwe babaganye ne tubagamba yes kale kirungi okutaasa obulamu naye mubagoba bugobi tubateekereteekere relocation plan eriwo era ngibuuziza Prime Minister mu meeting nakugamba atya nagamba nti bagenda kutuula cabinet ku Monday ekyo bakyogereko olwaleero Monday cabinet etuula Monday ejja wiki na agambe batuula wiki ejja oba batuula leero ku Monday bino byenjogera tuvuddewo saawa 9 mu meeting tuvuddewo 9 cabinet etudde saa kati between leero ne then tundu ne tandika meeting tugivuddemu 9 between now era kyembuza between now and Monday kyekiddako naga nti abantu abo balina okukkiriza baveewo begatte kuba naabwe mu tenti wali olaba ekintu ekyo ne baga nti bapimye red zone giyite buffer zone risk area ze mita 2 okuva ewali kasasiro nga weeyongera mu mayumba g'abantu buli agwa mu area eyo mita 2 vaawo tugamba bavaawo batya obasindiikiriza busindiikiriza kale ekituufu bagende mu tenti okutuuka ku Monday naye waliwo essuubi kubanga okutya kwe tulina General Museveni yabuuzizza dda bajjawo batya
ani yabakkiriza okusengawo kati yabalabanga ba trespass abayina okugobebwa nga bwe bagoba ab'omu ntobazi bannema nitugamba ekyo si kitu era mu statement ye yagaya abasenga mu ntobazi abasenga mu ddenje mu bibira abasenga mu bifonga bino yabagasse wamu kati ekyo kyekirala ekiriwo tukyaguluba nakyo bagambye bajja kusalawo ku Monday then nekyo bakompesatinga kubanga abafiiriddwa abantu baabwe abafiiriddwa amayumba abo bonna liability yaffe mwami Museveni yakyogeddeko mu statement ye ey'oku WhatsApp ey'oku Facebook ng'agamba nti miliyoni 5 mabugo beyawadde miliyoni 5 buli family miliyoni emu abo abalwadde abali ku bitanda zibajjanjabe naye tekijjaawo legal liability kubafiiriddwa ebintu byabwe meaning nti ebyo tulina okukola assessment then neteetekawo akakiiko tiimu erimu aba local leaders n'abalala bakole assessment meanwhile tubadde munda muli nga tugamba twasesinga amayumba ngeno poliisi erigga demolishinga ku ttaka tulina abapoliisi abakulu ne baani nibavuga bannanga amayumba g'abantu bagamenya gundi nabanja nabuuza ddala bagamenya nti bagamenya nagaba bannange tusooka tetuyimirize bali kwegamba gavumenti yonna etali coordinate kati eyabadde amenya babadde bamenya kufuna access si kufuna access kumenya ogamba nti abantu webasigalasigalawo n'obuyumba balemeddewo kati kababumenye buveewo babulwe babeera okitegeera babajjewo kifuba tubagamba ebyo kikyamu kati abantu omanyi buli lwoleeta kigureda nga kimenya olwedde abantu babadde batandise n'okujjamu ebifaliso zaabwe obuntutu bwabwe obugoye bwabwe nga bagamba naye kibambulira kizze batugoba kati bakiteekawo gugunduuza ebyo ebyo biwetiye bitiisa abantu badduke basobole okufuna eno buffer zone eya mita 2 gye baagala si kya buntu bulamu si kya bwenkanya abantu olwedde bafunye ekikangabwa ate obongerako embeera enzibu tubagamba ekyo mukireke tukole enteekateeka ennuŋŋamu kakati ekisembayo ffe kye tubaddeko nze mu mirimu gye twagabanye gwe gw'okunoonya ekifo ewalala we tulina okulaga olunaku lwajjo nasiibyeyo eddundu nga nvudde ekiteezi ne ŋŋenda eddundu nembeera n'abakulembeze baayo Honorable Kiwanuka ne ttiimu nga bakambe bazibu nasanzeyo ne bannamawulire bangambye temwina environmental impact assessment temwina plan ya kukola nabo baina ne kooti ya stopping organized community reorganized waliwo omwami gwe nayogeddeko naye sikyajjukira ayinawo ne kalinaye ennene yagambye ffe twakola dda assessment yaffe environment impact assessment yabwe bagirina baatukaka naffe kowe ne tukolera eyaffe twagenda ne mu kooti ne tufuna injunction balina injunction navuddeyo ndi persuaded era bwe tukomye mu meeting ne bagaba bannange nze omu ku babadde bagamba tugende eddundu naye omu nze okubakulembedde abagaba eddundu tetugendayo nabagambye ekiteezi tetuddawo mwami Luyimbazi yabadde alemerako ate kati tulaga ne mbagamba awo okufa n'obutanyagwa nja kufaafagana n'omuntu oba mugwa mu bulago mutugumbule bwana akujemera bwana njemera bwana akujemera ogenda takyasobola kunjemera abo ebintu byabalemyedde abadde ebbali tubalagire ekyokukola singa balinga batuwuliriza singa ebintu bino tebituuse wano embeera eno etuuse wano butatuwuliriza ndabagambe nja kutugumbula omuntu ekyo nkukakasa kibazo nagambe nja personally bantwala eruzira nga bantu tekulu ekyo toyinza kukola embeera efaanana bwetyo mwe mutufiddeko bino ebizibu baagano tuwuliriza bagambye bakyalinawo ekanyawe basobola okutereka ekyo bye babadde bajja obujamu waliyo oyokero oyo gwenkugambye dentist director of public health oyo mawale omusajja oyo alina amalala namugambye mwenja kubagwa mu bulago era saagala kuwulira muntu yenna addamu kugamba tuteekawo ebintu ebyo nja kufaafagana nabo nange naye neddundu nabawuliriza ne bagaa eddundu tetuddamu kuteekayo ki tetugendayo kaya ne tugamba tugende enkumba ne tugenda enkumba ne twanalizinga balina eka 14 naye ekintu kijjudde olede n'abantu baayo ne bagaa nti neeri nayo wazibu ne tugamba enkumba nayo waganye ewawalukage kyengera waliwo kali private nako katono nayogeddeko ne walukaganga naye agamba ngera olaba kitegerekeka kakati waliwo abannabugabo Haji Musa nga tannafa yali aguze ettaka ettemangalo nga baagala ddikutuwa ettemangalo tugamba kale katulabe eryo tubadde tetunaligendako mu meeting eno gye tubadde mu ne prime minister ekiteezi ne tulaba abewa kiso ne bagana naye tuwaliyo kifuwa kiso kirala kirungi speaker wa district abaddewo najja asabumitinze bulungi naga bannange abantu ba Nassana municipality bagula ettaka emenvu wani mugundi
ebusukuma mugombolola ebusukuma eri Nasana municipality boyitira egayaza n'ogenda mundaawo busukuma kumpi tugamba kale eka 10 21 ano 2 ze bagula ezaabwe then n'abekira meya Mutebi Julius nabo bagulayo eka 12 ziriranye ziri mu enclosure yemu so nga waliyo eka 3 mu 2 ngate nabo ekyali kizibaguzanga nabo bali mu nteekateeka za kuteekawo ki kasasiro ne tugamba katugende ku eyo ne tuyungula tiimu eriko ba engineer baffe n'abalala nengamba mukyala Nabbanja naye nayo tetumala gagenda kubanga dump site ne bebera dump site ya kibuga tebeera nti oteeka osanga kifo kyere n'osuulawo tubadde ne ba engineer bafa akankwasa n'abalala babadde tubaga katukoze tutya ne baga tusobola okuteekawo enteekateeka esookerwako eri entono nga tukozesa kubibu excavator bino tuteekewo engeri ya demutayina ebyo tutalina kakati naye tuyinza okwewola ku bino ebigira Nabbanja agambye twewole ku bino tukozesa omukisa guno nga bikyaliwo ebiri ku excavation nabyo bigendeko eri bisime tuteekewo nga bino binnya bye bateeka mu compost gundi treatment plant tutandikire okwo nebirala basic minimum eziriwo ezetagisa okulaba licheti amanaging bwatya mu mbeere enyangu yangu then tutandika okuyiwaawo meanwhile tuli munaku lwa kusatu buli lunaku tugeneratinga ttani 25 kati ttani 75 ziri mu Kampala wano tezinnaba kufuluma iyo nayo crisis eri tugenda kufuna kolera kati ekifo ekyo ekirungi wano mu Kampala tukyayinza okufuna kolera kiri ekirungi nti community yaawo report je batuwadde najja ne tiimu yaabwe nti community yo yakkiriza data ina tabu ne tugamba naye tetugendera kuki ku ngambo ku report zino si ngambo sore najja speaker nkusamwe ekitiibwa baga kali tugende tiimu bagenda kutuddiza a reporter eyo tiimu negenda ku ground ekole ekyo meanwhile ne tugamba kati bino catastrophe erinda zino enkuba ekyatonya zino ensozi zikyayinza okubumbulukuka ne bwogamba nti abantu bave zijjazi kuba amayumba kuba tustopinze bana abamajja abadde bagamenya ne tugamba nti nedda mu engineer akankwasa tugamba tubikola tutya director of physical planning abaddewo n'abalala kwefudde tugamba nti naye mukyo mumanyi nti mutubuulire ne baga akatugenda kugenda tukendeeze ku nsozi zino tufune bino bigrader bi-excavator tulabe tusaasanya kasasiro tulevoling tukendeze oli ali ekiteezi wekiteezi kubanga alimu cracks already zizenga nene kati ne bagamba tujje tukole ne terracing ngaze bateeka ku nsozi nazo tumuteekeko olusozi kati ng'ensozi ez'ekabale oba okimanyi zibateeka terracing ku nsozi bateekewo terracing zireme okubumbuluka then batukole ne pinning okuyingizaamu emitayimbwa bakisibire wamu bireme okubumbuluka tugambe ebyo mbikole mu bwangu kuba enkuba yo tetulinda ne disaster kati ekyo ne bakikola omwala waliwo omwala munene okutambuza amazzi ne kazambi aminosi kazambi ndoza gwazibiddwa ne kasasiro yaguzibye kati tubagamba obutasuka lunaku lwanca kubanga enkuba oluze mukoka yonna nakuŋŋaaniraawo ate olwo obulabe floods zigenda kuddayo eri mu bantu tugamba ogwo omwala nagwo tuguzibukule olwaleero balina kapasite eyo bagambe nti bagenda kukikola bagenda kujjayo ebimotoka ebibadde ebimu bye bagenda okwewola ewankoko bino ebya sespulimptia n'ebirala tulabe we bagenda okukikola nebo batwaswalinze nti ekyawo bunazibira nga guzibukuddwa katusabe enkuba ereme kuyongera kutonya nnyingi ng'efudde olwaleero so ebyo ebimu byosinza bimalayo bingi nnyo ampuliriza oli ku lutindo radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira nina omulodi wa Kampala Saalongo Elias Lukwago abalina ebibuuzo nababuulidde wa awo okubiteeka nina Crash aganti omulodi bwe nkuwuliriza effectively naawe o givings up eno yesawa kuki aja kwongera nti eno yesawa okukkiriza maybe okutuula mu maaso ga mwami Museveni omubuulire ki ekigenda mu maaso maybe abagenda ewuwe tebamunnyonnyola lwaki ng'omukulembeze nga bw'otudde ne PM nga bw'otudde ne PM kino tokikola ku pulezidenti sirina tabbu ajje ekiteezi olunaku lw'enkya ajje ne bwana agamba essaawa zonna ffe tujja kubeerayo tuzimugambire ku site wali ajje
si kugenda mu office ye ekitezi bino sibikyali bya boardroom ne mu stakeholder nago bya boardroom meeting yes ate mukulu Masaba kansala nkugamba nawe deputy speaker bino si bya boardroom yagambye musimanya yise council lunaku lwenkya hikuliki jangu ekitezi tugende kitezi tusoke tutaasa abantu bino si bya boardroom sinza era sinza nakugamba nti natudde mu seko olwaleero natudde wano bino bya field kati mbadde ngamba nti positions zammwe muzikolera mu meeting etuula ku site nkugambye immediately meeting eyasooka ku Saturday twatula wali ku site wennyini Lilian Abel twali naye obudde paka kuziba bakisaka bonna baaliwo executive director deputy executive director n'abakulembeze abalala twatuulawo wali then nejo ku Sunday twabadde wali olwaleero tubadde wali ne bakansala mukulu Masaba nkuwe ekitiibwa nga deputy speaker ne bakansala bwenna enkya mujje tugende ekiteezi tutuulaawo bamwami Museveni ajja tutuulaawo fenne embeera tugisalira amagezi nga tuli awo bino by'omu boardroom tujja kuddayo oluvannyuma nga tuli ku by'amasannyalaze ebyaki n'ebirala maybe kyenyinza okwongerako kye twagambye era kyendemeddeko nze kye tuyinza okufaafaagana nakyo kyeky'abantu abaspendinga 4 billion zino 4.1 billion heads must roll era nabanja nkimugambye nti fe cabinet tujiwadde omukisa emala okutuula bwetaatuule fe tugenda kwefulumizaako abantu abamu mu stakeholder nkukakasa mulina mandate at least tulina amaanyi agasobola okufulumya omuntu oba kuggala office ye ekyo nkukakasa government bwetaakwate government yeronda baminisita babiri bombi babaddewo wali nga bonna bibakalidde ku matama nalabye statement yo nge breaking down ezo 4 billion nezi spending bwa buli lunaku laba kankubuulire gwe kibazo waliwo embeera weetuuka ng'omuntu abadde yeekazakaza biganya mwanyinaze Miisa Kabanda bamuyisa okwogera ayogedde eddakiika 2 n'agamba munange byebyo nga talina kyakwogera ye mukulu nkubuulira meeting eweddeko okubuulira ndi musajja mukulu njogera amazima mukulu deputy state minister Kyofa Togabye talina n'ekigambo neki kyayogedde meeting okutandika paka kuggwa andi minister abaddewo yes kituufu naye waayo ku birowoozo kati kanzikirize kyenkugamba kino nti bakkirize tewakyali bya boardroom bwe biba bikulemye wali ku site tosobola bireeta mu boardroom okiwulira kaseera kano kyenkugambye njagala tulabe nga tukwata ku bantu bano ababadde spending 4.1 billion ne bakwata ekimotoka mwami Lumala oyo wa Nippons alina ekimotoka kye yatupangisa kibulubodoza kiwetiye buli lunaku nga kifuna million 2.5 mu kucompactinga kasasiro oyo oba abamunyigirize asirisa olwaliro ffe tubonaabona n'ebintu Philip Kakande lindako ku ekyo kyennyini Philip Kakande ye kyakugamba nti kibazo the Lord Mayor and his council passed the monies that he's been crying about, and every year I'm sure there is a report to council of what happens. Why is he crying for now? Ekisooka budget yaffe sife tugiyisa obwo buyinza babutwala ate nkulimbe bade ngamba budget ejja mu council no neve wamwe negenda mu parliament no bafulumya gye bayita program based budgeting system batuulo obukundi mbu Ministry of Works ina gyetuula negabanya ezo abali mu sector eyo ne batuula abali mu sector eyaki ne batuula bukuukulu gye bayita program based kakati bawuzamu ba director n'abakugu baffe ne bagenda ne batuula tuleyo mu boardroom mu bukuukulu mu Ministry of Finance ne batematema lumu waliwo batuula nga bakola aba works batuula owaffe n'atajja tukiikirira ne bazigabana zonna ne ziggwa baji financial yewedde ezenguudo zonna bagenda okujja nti kesisa eri zero tubabuuza nti kiki nga bagamba abamwe tebazze kudife kuleeta budget yaabwe kakati nze mbukukulu situulayo kati kifeeyo nga kiwedde kesi ne council ne bazitula zikola wish list bakansala bambi bakola wish list tekyali toyinza gamba ezo sente bye baziyisa teri aziyisa so 4.1 billion fe twazigana dagenda ne mu record ojja kuzirabako wano nze nawaayo tugamba ezo sente tuzitandike mu land field empya tutandike bupya tulekerawo okuteeka sente ekiteezi ezo 4.1 billion kubanga ezo ensozi zezimbye ate nga bagamba nti sente za kumalawo nsozi ekyo ekimotoka kya Lumala kyegambye kitwala 2.5 million every day ne wabeerawo bye excavator byonna ebyo bibaddeyo bibadde baga nti buli kimu kya million 2.2 biri nkaaga
kino ekyalumala 2.6 kiri ekirala 2.5 biri ebimotoka bisatu buli kimu kibakibangisa ekyo kati wulira kino bagamba leachate treatment plant ebadde tekola yafa emyaka 10 yafa 2015 buli mwaka ebadde gendako milioni 5 50 million buli mwaka kujizuukiza singa oleeta ekifaananyi ekikadde ekirungi prime minister atugambye bagenda binonyayo nti president Museveni yabagaye tufune satellite photo okulaba kiteezebwa abadde nga tannabumbuluka amayumba agabaddewo nebiki ebibaddeko ebifaananyi ebyo biteko okubeerayo mwaka ivu mu records waffe bagenda kireeto ojja kulaba nawe weewuunye ewabadde wagenda milioni 5 buli mwaka eza leachate treatment plan malamu kubanga bwobando ono gradinga ensozi babadde bajja bazimba oyiwako maramu maramu abadde amalawo 1.5 gwe bataddemu omwaka gumu 1.5 billion maramu naye ate nga bamujja muziri eka zaffe nnya zetwagula bwotuukawo basimyewo nnyo maramu gwe babadde bajjamu ne baleeta eno ate ne bamutuguzanga ekitongole 1.5 billion kakati bwotakwata abo kusima oba olakola ki era mbagambye nti abamu betulina bono mu meeting betaaga kubeera mu kkomera tebetaaga kubeera na mu meeting eyo owulira ng'otudde n'abantu ng'owulira oyagala bagwa mu bulago gweobonaabona onoonya solution be baleese ekizibu balina kubeera mu kkomera naye batudde wali ate baagala nabo okulaga nti balina bye bakola tugenda okufaafagana n'omuntu njagala okutegeeza mwami kibazo tugenda kufaafagana n'abantu era tulinze gavumenti eyawakati yebalonda yeronda ba minister bonna yeronda ba RCC bonna yeronda ba technical people bonna ffe tetulina mukozi gwe tulonda de tuteekaawo bwe batugambye bagenda kukola study yaabwe IG akola investigation anoonyereza tebamuwadde timelines bamuwadde open check yatusubiza Monday bagenda kubaako kye bakola mu cabinet bwe watavaayo kyamaanyi mu cabinet ffe nga tukyekolerako sibula abantu Mukama taasa Uganda Ssaabasajja Kabaka Wangaali ampuliriza nate